Mu disitulikiti y'e Wakiso tutunuulidde abakulembeze ku mutendera gwa Paalamenti, gavumenti z'ebitundu okuli bammeeya, bassentebe ba disitulikiti ne munisipaali n'ebirala ebyakalondebwa nga bino bangi ku bakadde ababivaddeko tebazziddwa mu buyinza newankubadde nga babadde b'amaanyi gamba ng'omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona, omubaka wa Kirwa munisipaali Ssemujju Nganda n'abalala bangi. Abantu betwogeddeko nabo bategeeza newankubadde Wakiso ebadde emanyikiddwa okukulembera ab'oludda oluvuganya, wabula ku mulundi guno NRM nayo yeeriisizza nkuuli kuba otunuulira abakulembeze abaalondebwa mu kkanso ya Wakiso ey'abantu 1,500, 73 ku bano ba kibiina ki NRM. Ekibuga kyonna tukipeyintinze yero okuviira ddala ku meeya paka ku kansala asembayo bantu bonna ba NRM. Ate era tusuubiza tinaakalulu akajja aka LC3 nako mukama akatuwa era tusiige yero. Muna NRM nga kansala omukyalo wa munisipaali y'Entebbe Sherry Kalyebale agamba ekiwadde NRM enkizo okweddiza Wakiso entalo ezizezeeyo mu kkanso y'ekisanja ekiwedde nga ziva mu bannakibiina ki National Unity Platform. Kulwana kwokka kwe kubaddewo n'osanga nga sipiika alwanagana ne chairman ebitatuwadde credit. N'olwekyo nze ndowooza nti ekyo abatuuze abatulonda si bye batulondera okukola, era bwe balaba nga tubikola kyova olaba bakyusizzaamu n'obusungu obungi kubanga batulonda kuweereza, ate mu kulwana temubeera buweereza, ekivaamu ne weesanga nga tetupafominze nga bwe twandipafominze. Baganda baffe ndowooza kye bavudde basalawo abantu balonde NRM kubanga bagigezezzaako bagirabye ng'ekola ate era bagyongedde obuweereza wabula baba mu bagamba ku mitendera egy'enjawulo ogwasooka gwali gwa muyaga gwa bibiina bya bufuzi nga ku mulundi guno abantu balonze abo abanaabagasa nga bwe balambulula. Ensonga ya muweereze oyo alondeddwa mu kibiina abadde atambuza atya emirimu gye tekiri ku kibiina, kiri ku muweereze oyo aweereddwa obuvunaanyizibwa bw'ekibiina. Abamu tebayina baweereddwa kaadi z'ebibiina naye ng'obuvunaanyizibwa bw'okuweereza abantu g'amazima tebabulina. Nawankubadde nga bangi baguyise muyaga, wabula abalala bagamba nti bangi babadde beenoonyeza byabwe nga n'abantu babalaba era nga kano ke kaseera ak'okubeesasuliza. Byonna bakansala bangi baawangula ebifo tebakoledde bantu. Abamu bajja ku bibiina ebyenjawulo naddala NUP naye balowooza nti no obukozi bwa kibiina nebeerabira nti ate balina kukolera abantu baba bataddeyo. Abasinga tebabazizzaayo olw'okuba nti obukozi bwabwe oba obuweereza bwabwe bubadde bunafu. Bongerako nti bangi baagana okozesebwa ebibiina ensobi nga babawa abo bye baagala, naye nga mu kulonda kuno Bannayuganda balonze abantu be baagala era nga be basuubira nti banaabakolera. Conflicts eziri mu bibiina oluusi omuntu ayinza okuba bamuwadde kaadi naye ate nga talina busobozi bulabika kutwala kitundu ekyo mu maaso, ate nga abantu bo balina gwe baagala. Kati n'olabira ddala nti nno oli bw'ajjira ne bamugamba nti independent nga bamujja muwagira, era y'ensonga lwaki kulaba nti nno omuntu balekawo bwa kaadi oba ekibiina gwe kitaddeko stamp bo ne balonda omuntu gwe baagala n'abaweereza mu kitundu kyabwe. Basinziddewo ne balabula abapya baweereddwa obuvunaanyizibwa okutuukiriza ebyo bye babatumye okukola bwe banaabeera bakyayagala okubongera ekisanja nga kino ekiweddeko. Bw'otunuulira ebifo eby'enjawulo byonna abakadde basikiziddwa abapya, ekiraga nti enkola y'emirimu naye ejja na nkuba mpya. Bannakibiina kya NRM basabidde Pulezidenti Museveni era ssenkulu w'ekibiina kyabwe okubawa obuyinza n'abo abataayiseemu okuweereza batuukirize ebiruubirirwa by'ekibiina. So twagala obbasaba ku luno nga bwe bagenze batuyambe buyambi kuba eno gavumenti ya Pulezidenti Museveni yakukola ate kino ekisanja kyakukola newankubadde aba NRM tetukiyingiddeemu nnyo, kitwaliddwa aba NUP yakukola. Batuyambe bakolere abantu tuleme obutakola ki obutajulirira. Eggwanga lyolekera emitendera egiddirira egisembayo okulonda obukulembeze obw'enjawulo. Tukubye ttooki mu kiviiriddeko abakulembeze abasinga obutakomawo mu bifo byabwe eby'obukulembeze okuviira ddala ku mutendera ogw'aba MP okutuukira ddala ku bakansala aba wansi. Nze Kiza Peter, KSTV Agaleero.